akasawo katambika afulumye nga alina omukulu kwinsoma era mukyala wo Grace Khan nga musanyufu nnyo olwekyo. Mutabani wange Grana yamaze nafuna taata. Bulijjo si gwe taata. Nze Kiriri kati ondaba. Ebintu byange Kiriri temujja bisobola. Ate ng'ekiriwo omwana oyo badde nga mulabirira nange atekayo akantu obusente bwa pampa, obutiiti buno bw'abaana abato, ennywanto, jjukira ebintu nze kati kankubulira ekyo ekintu ekyo kyajjanga ekyokusaaga. Ekyuli omugenzi rest in peace wakabi. Najja nangakidi akana kano kakufaanana ate nalinawo oluyimba lwandi Masaka nzina bampita nzina ente oli muzinyi yajjaga oli muzinyi omwana oyo tobanga gwomu wamukola olubuto buki nemugamba yajja ekyuli. Ebintu ebyo biwanvu naye simanyi gwogamba otya kuba mbadde nga mbiwulira kuba bajjanga babyogera naye nga sibiwabudde. Nze nga mbitunira butunizi naye nga akana kanfaana n'ebyaddala akana akakola ki kakumalayo nga kammalayo ningamba waayi sijja kwegana mwana kuba nnyo omutima okola ki okwagala omuzadde. Era kati kinnyambye ati n'omugambye tata wakoze ki naye nga ekibi yakola ki kati yabitandika akana kakufaana naye ekikolwa era nze nange ali nange nyinsi sinakkiriza nti noba omwana wa poliisi oma sijja bagamba muno lwakuba nti azze nemulaba ne Grace nimugaa kati omwana si wakidde wa poliisi oma nedda nze kiddi ndi muzinyi nzinye wantu wangi namba nzinidde wantu wangi Masaka wankola performance banaye ezakabi bayidawo abantu abanjagala nyingi egyezinamu kati gwe kyobomanya nze nkubwa nnyo bayidawo sinywa amazzi nywanjayi wadde sidumira mu public wategeera nje sijja kwewakana kuba lero newakana evidence wezi kati mwana Kiridi nyina obwongo bungi nyati bulonyo njaye obwongo bukola nnyo kati nze oyo mwana oyo nalisobola mwewakana nengamba kamwesembeze kuba ffe tulina foundation z'abaana abato tulina baddansa waliwo Wembula alina foundation waliwo n'abaana ab'emyaka 2 mulimu ab'emyezi aba bamusuulira kati nengamba munaye nja mukwata nze muteeke mbana ali akawunga mpola nga bwakola ki nga bwakula taata wajje nga asinika amannyo mukube ekibooko otegedde era kati ono alabuse bukyali nate nga sinazwa kubanza engeri gye kugambye ati ndi muzinyi tumenya Grace ayeka alimu abo abaki benazina nabo otegedde nze Kiridi nzinye wangi kati nze wamma naye kenyini neetaaga okugenda ku jeni ebakole ki era singa bampise mungayo bagenze ne bakola ki ne bakebera ngo omwana waki wa poliisi oma ng'omanye kyati nno Grace Khan alina gwe yanyeza ekikono namugamba kuba muna ebyatabuse then eyatabuse abakazi kati bali ku bunkenke ate bakebedde mu DNA wabula ye yataddeko caption nga awaana yebaza taata w'omwana we okudda oluvannyuma lw'ebbanga eddene ekikizadde bangamba bifate badde bangamba mbuna DNA eyabalaza neda tinofuna obukakafu nga bwe gambye ati nno ze zina bwangi zineteme muzinawa nze ate tukiyafe abayimbi tuba ne gagozi wawa akava ku stage abawala bangi abakuyayanira Kiridi yo bana yo good dancer ozinye bulungi thanks bana nabamu ne bakufuuwa atakufuuya nakusuka omukono kati munefere tubalaba akusika kulosongera walirungi kati munaize bangi alikola kazi ose msana Grace Khan yali mwabo bafani bakati omanyi naye okubafaani wange nabyo kati mumanyi nibide kusalama sina ustayinge kama ochayo nanyimbidde buli wamu nyimbe financial nga ate omukulu kwinsoma ayimiridde kyekyo lwaki omwana bamuwaye nange muŋŋambi naye ate deni Yesu agiwakanya nimunenge ebya deni egye byatabuse birimu n'enguzi ate kati ngeze muŋŋambi teyagenze n'akebera bagiddemu ekitegeeza nawe oli nawe bakuggyeko wabanga muŋŋambi teyagenze n'akebera teyewaana nnyo kwinsoma baana kuba omwana oyo mulungi nnyo ze badde mwagala bamunsibako nga ndaba ekyana ekijimufu ekyana ekyakabi ekyana kyakabi kirungi baita oyo mwana ali manyaza alibwa bamuzalira na America bate bamuzalira mu Uganda nze kuba mama wenze mu kumuzaala saliwo sijja sale Grace Khan bino bitambula ebyendongozi sijja kuwa kaya to basamu kwata mfe tukwata de tulaba wali obaddeko naye nze mbedde n'abantu bagigambye nze gambye mbedde n'abantu nze nabamu mbeera bidde kati nze mbedde n'abayimbi bangi nkoze kaliyo ki abakadongo kamu mbedde nabo ntambuliddeko mu bandi ya Mootyo mubalanguzo manyi kyati namuna mugwako nga ndi wa Mootyo mudde mu dyeni edde mwekolewe buto tusobola ogiddamu n'ekirala bandazeko wana ekifaananyi ng'ali ne Prince Oma Grace kati ze Kiridi ng'oyogeza nnaku mwana kinnuma nnyo mwana mbadde mwagala kubanga olaba omwana oyo badde nkoze omulimu ogw'amaanyi okubanga abantu bategeera ti mwana wa Kiridi talina taata
kati Prince Omar kitegeza wabanga Yesu bakumwangalaga uwe asokampe yo buyambi bwembadde nkola akundizo buyambi bogamba nti abadde nga talina taata obadde nga mukwatako nga naawe okimanyisiwo kati jene oba osaba yaki andi kati bulira jene njisaba kubanga gambye nze nkutte mbawala bangi ne besitamanyi taata nze kankubulire muganda wayinza okuba mwali mbaganda babawala nkutte situfete twagala mmanyanzo lunaku nze gambye katwebezi ntebe nga inayo shonga nnya nenzi ne Masaka nenja nesembere Kawempe bakutemba me bangi so obuyambi bwa bukulu ara bana bajja betyunize feri batumanyi mbo bayo no Grace Kanya ate biye ebyo oli abafani asitakidemba wagizi twagala mmanya owayo wasembadde okuwayo obuyambi obwo simanyi bana Grace yali abulya oba ali naye ngoli yajja ku WhatsApp yange ngawulira ndajana olw'omwana najana ganze Grace ekifaanira DPO kiraba anomukubira ayogera bulungi kale eddoboozi alinanga Grace wange eddoboozi ettungi omumanyi nawe omukazi kani nga munaye hani mnetunyumya asooka nsaba pampa ngamba kansinzike bubwalu nabo kasirinamu nnyo naye byagende waasi yadda nkanga mu bya shower baby shower gamba ndeka ebyo bya sente nyingi etudda mu baby shower okugeza ate kuntundisa motoka ya bumaana njiteekere kati boy kati omungambye ekyo kintu kinkaze nnyo ati ne shower nga sinagikola badde manyi baby shower bagikola mwana aye munnange yangambye ne shower yagala gikola oba mwaddamu ne mulabagana ne wajjawo embeera ekola shower yakulabagana ye shower ye oba yebya yadabi nkanga mu baby shower ati zomanyize sasomanya wadde ndi master kididi nsomesa abaana basomesanga situukirire ku mutimbagano gwa mutuufu mbagatisa bitaliyo bw'obalabalamu wakawaayo obuyambi bubalirwamu sente muleka sagerabira aga 5 nusu 5 emitwalo aga naye ng'ateekayo mpola naye ekyo yanyambangako mwana agenda myaka 2 wakawaayo mitwalo 5 mpola ati kati buli jjate wabanga ate mutekamu nga si wange nsoma mbanyinazo omuteeka ne mukuba bikonde bye mbamugamba mume yamwesibyeko omwo mugiramu n'amagoba walayi kozeka nga ye yagudde eddalo nga mugambi yakava mu lihabu yakava mu lihabu yakava mu kituufu mu lihabu gye yakava aba yakavaayo nga ddayogera atabitegeera awo atugenda fena agakiridi kuisamugere ku ddeni era omwana wabasi wange mwesonyi wange mba ne nnyamusango gwa kufaananya mwana kubanga nfaanana then you fine awo omukwano gwo ne Grace guba tegufudde ate gusobola kufa kuba twakulyako ng'omuyita na guule bwana olaba kale erinnya linyuma nnyo ati anyimbira na bulungi abayimba apujanga kayimba kyakasinga okunyumira ka Grace sana kuyimbira kayimba kati mu promoting ng'omwana amungabyeko sana bikola ebyo mbanga anategeera naawe ali mukungagako mwana ateze zeno promotion mu nyumba luyimba talina na luyimba nga lumulisi muyimbi namukubakasa paka lwakumyawo omwana ku listi y'abayimbi abanaaba mu kivulu kyo taliiko Grace asobola yimba olw'eddoboozi eddungi ati abantu baba baagala akapera ke naye mba asoloka kubira bakaseki natalinyawa nakuba akapera ke nimugamba genda nimwanika haka nenze wembanga omwana amulese gulwana adenya bamundekera n'ennyana yo ku stage kutowemula concert kito muyisaamu kasimu n'omubuuza ku bigenda mu maaso bayala mukubya mubuuza omwana kala yakyuse ndaba ekifaananyi nga mweru neŋŋamba sigenda bikkiriza bizigo police kuba mulayi ndabye ekifaananyi nga ali ne police waliwo omwana Grace ali eno nga lwaki omwana mweru ng'adde wa black bizigo byavudde naye eyo kitegeera omwana sagala bamweruse awo abaana sekifaananyi ekibi eri abantu omwana aba agenda agenda seguwala mangu bamwerusa kumufuula abaana ba kati Prince Omar n'ebintu byali mu kuzannya besitategeera koziko ng'anoonya comeback gweobadde ofunako okuvudde n'obeerako n'omwana nga ye Prince Omar bwe twamulabye naye nga mubikkulira obutabo asobola okumpa omwana naye mujisya kati no Grace yagambako likodi era gwe kaboyokiridi oyo gwe gwabeera naye kola ki oyanveeko atasobola omwana asobola mumpa likodi era oyajja okungana nimugamba naye muleke munjagira kuba nimugamba agende kubanza ekyuli message gyasemba okumpereza nga ngamba bwana mugamba mbu Grace agagenda ku police mbu yamwana biki nangamba kiri omuleka akole ki gwe kula wa musango
kubange eri emisango gy'okuleresa abaana bagikola ki bagikwatira ddala ku poliisi ate za bamulekayo nomulekayo kuleresa omwana okubanga talina mwana taata kibi nnyo ati nze ate wembanga nabayambyeko nenkuba omulango gwonna gwonna ne bafuna omwana waabwe poliisi alina okunjokyayo ku mitwalo 5 yanipadde nakwekakadde yoshegedde bubaka ki bw'olina eri Prinsoma anonyekiridya mu yakasiimo ate nga tanamba kasiimo anage ebbaluwa eraga ati noki omwana bakoze eki dyeni era zaati omwana muki nga sibya message tegala message aku simu sibya bino mbu ate thanks dad to see my I want to meet you no sibya ebyo oyagala ya dyeni enga ntuufu naye ate tudefuna obukakafu labino omusawo kubanga bayinza nokuba bajyawo bano omusawo bamunyizibwa Prinsoma alina ssente kumwana boy mutaddemu sente anyiridde bali bamutereka twalo jata Grace Kani nga tumaliriza bubaka kiboli mwana yafana nokwana kidio kimanyizinga mulenzi mulungi nnyo kale mwana motya Prinsoma ba mutajja wafana tamulongo oba oli mwavu anedda mpaka mwavu ndi mwavula yennyirira kuba abagagga baba babyenyo buli mugagga ali kuno Kampala mu Vundu mubi tewali mugagga mulungi bakulimba so bubaka kiboli eri Grace Kani obaka bwe nnina ati alaba akasajja katwalako omwana alabe Semairo